yawangaala nnyo ayisa abasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Buganda mumwe kowola dia. Buganda mumwe ba convention is just. Yes, mwasize mutya Bulaya Salango Kigundu nga bulijjo wano mu masekati ga Amerika amawulire agafa mu bwengula mbeera wano nga ngoberera byemukuteeka mitimbagano nenokolayo kindabye ekinsanyusiza oba oliawo nga mwansuubira nti mulina okubanga mwakitaddeko eriiso nkijje nenkibatuusaako kaakati eri mu Rocky Mountains region essaza Rocky Mountains obaga nti mu Colorado area enkya balina enkuuka Buganda ggala abatesitesi bannaffe aba Buganda Heritage Fund ekibiina ky'Abaganda ekyawo mu ssaza eryo era Oweekitiibwa Rise Nasuna kiraga ye mubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza eryo naye namunoonyezaako mweno future gye ntera okukola wano tukibaddakamu ngamba nti random call kuba bukubisi mu omuntu gwako bugi oluusi naye namukwasiza nenyomyemu naye ku nteekateeka eno gyalimu n'abakulembeze abalala mu ssaza lino kasooka tuwuliza ebigambo bye. Oweekitiibwa nsanyuse weebale kukwata akasimu mangu wano nsanyuse okuwuliza era kaŋŋenderawo straight ku nsonga enkubiriza njagala kansooka enkusabe weeyanjule eri abatulaba batuwuliza ate n'oluvannyuma ombuulireko ku bino byendaba emikolo guno ogulangibwa enteekateeka ezo kiki ekiziriko ekigendererwa kiriki ate era obaoliawo ombuulire ne ku bukulembeze bw'ekitundu ekino bwe butambula n'ebirala byonna bimuliko ensangi zino sanyusa okuwuliza. Omukungu wa Ssaabasajja Kabaka mu Middle West Chicago neesiimye nnyo nnyini ddala okunkyazaako wano mu studio yo era essanyu lya Mwokiwagonja n'eddoboozi nze mubaka wa Ssaabasajja Kabaka wano mu Rocky Mountain Region Esther Nasuna Kiraga Lyles nga ntuula wano mu Denver, Colorado. Nze mubaka wa Ssaabasajja Kabaka wano mu Rocky Mountain Region nga mwotadde states nga Kansas, Nebraska, North and South Dakota, Montana, Wyoming, Utah. Era ng'eyo tulinayo Captain Sejjinja yakwasaganya emirimu gy'eyo mu state eyo ya Utah. Neeyama obutatiirira Ssaabasajja Kabaka era wendigwa waaligwa. Ntuusa okulamusa eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka wano mu ssaza lye erya Rocky Mountain Region. Timuli mutya bannange mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Twesunze nnyo okubeerako n'Oweekitiibwa Engineer Guy Mayanja Sekirevu, one of the most energetic and positive person I know. Omukolo gwaffe guno guyengedde era gwakubeerawo enkya June nga 29, 2024 at the Hilton Hotel Gagadde. Tukoze omukolo guno olw'ensonga nnyingi naye ezimu ku zo ze zino wammanga. Omukolo guno ogwa Buganda Dinner, Buganda Day twagukolanga buli mwaka nga nakafuna nga Ssaabasajja Kabaka yakasiima okumpa obuweereza mu kitundu kino. Naye kati twasalawo okuba nti tugukola every other year nga tuotanetinga n'omukolo gwaffe omunene ogwa BBNAC, eyo ye convention yaffe eya Buganda bumu Ssaabasajja Kabaka gye yateekawo. Abaganda bonna mu North America we bakuŋŋaanira ne babeerako wamu ne bagaayagaayamu ku nsonga era nga twetegekera omwaka ogujja ogenda e Boston. Tugenda kikubira Boston tukikube tugenda kubeera mu Boston 2025 nga ku Buganda bumu convention BBNAC era registration egenda mu maaso yatandise. Mweyune bannange mwewandiise musobole okgenda ku BBNAC convention next year. Ensonga esooka lwaki tukoze omukolo guno
lwakuba nti Buganda ebaddewo okuva mu 14th century era ejja kubaawo mu mirembe mingi eginaddako nga naffe tugenze tuvudde mu bulamu bw'ensi eno. N'olwekyo okujaguza Obuganda kinene nnyo. It's bigger than any other current issue that's going on. Ononsonyiwa okugattamu okwo ku Luzungu katonotono. Ekyokubiri, ndi mukazi mukkiriza. Nzikiririza ddala mu kusaba. Ndi mu Advent era ndi mu Seventh Day. Omu Advent omukkiriza. Nzikiririza ddala nti Mukama addamu okusaba kwaffe. Ffe gye tutali, ayi Mukama ye abeerawo. Era abeerayo gye tutali. Ate era ne Yesu yatusomesa okusaba to let thy will be done. N'olwekyo tusaba ate era ne tubimulekera mu mikono gye ye n'asalawo ekisinga obulungi. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ensonga ey'okusatu, nze kennyini ndi muntu ali very positive. Era kinnyambye ennyo mu bulamu bwange obwa bulijjo. Nina omukisa nti nno abantu abanneetoolodde bonna bali positive. In other words, they look at the glass half full. Omumyuka wange omukungu Disi Kiyemba, very positive person. President wa Karodo Uganda Nzi Charles Lwanga, very positive person. Abakyala abakola ku baana wano, Mukyala Victoria Kyakuwamba Baali ne munne Omukyala Grace Kijambu, Omwami Ntege, omukulu w'abakyala Mire Byandaala, ffenna tukwatira wamu. Ate era n'atukwatira ensawo Omwami Musa Kyambadde. Bonna bantu bali positive. Chairman waffe Mwami Moses Damulira naye atuzaamu nnyo amaanyi. Muntu ebintu abiraba in a positive light. Era senga tebaliiwo, senga tewali kitambula. Ensonga eddako Kabaka yansindika okukunga abantu be wano mu diaspora naye nga okusingira ddala wano mu Rocky Mountain region. Okubeera obumu. Bino Ssaabasajja Kabaka byayagalira ddala. Social media egezezzaako nnyo era ekoze okwegambo okumenyaamenya mu Baganda. Naye ffe aba Rocky Mountain region tejja kutuganya, tukigaanye. Ate era Ssaabasajja Kabaka yatulabula nti waliwo abantu abeefuula mbu bo bafaayo nnyo ku Buganda naye ate nga baliwo kunafuya mpagi za Buganda. Social media nkirabira ddala nti yo eriwo kunafuya so si kuzimba Buganda. Ssaabasajja Kabaka ayagalira ddala tubeere nga tusigala bugumu, nga tussa kimu, nga tukkaanya, nga tuteeseza wamu. N'olwekyo nkowoola mwenna abali mu ssaza lyaffe lino erya Rocky Mountain region, mujje banne mujjumbule omukolo, muguseemu ekitiibwa. Bw'oba olina ekirowoozo kyonna jangu okiweeyo in a positive light. Eno ye platform entuufu ey'okuweereza Ssaabasajja Kabaka obubaka. Era waliwo Omu-America agenda okukola documentary about Buganda culture, omukolo gwaffe nga gugenda mu maaso. Era bw'obanga olina obubaka bw'oyagala okuweereza Ssaabasajja Kabaka, eno ye platform okugikozesa tusobole okumuweereza obubaka, tumusabire, tumuzeemu amaanyi. Era naye gy'ali yonna amanye nti mu Rocky Mountain waliyo abantu abakola ki, abamufaako. Ekitiibwa weebale nnyo weebalire ddala. Ate mbadde nsaba otunyumizeeko ne ku kisaakaate. Abaana kitambudde kitya? Abaana byokuyiga bibadde biki? Abaana bayize. They have been coached in so many aspects of the life in their lives. Abaana bayize, babadde bakola wellness exercises, bayize leadership skills,
decision making, bayize self-awareness, just to know who they really are, bayize how to manage their emotions, bayize about their roots. Abamu babadde tebamanyira kumanya miziro gye beddira naye bazzeeyo eka nga bamanyi kati bali well grounded. They have played games together. They have gotten to know each other, you know, because the team building exercises, by something about public speaking, you know, they have sharpened their skills in speaking in public. And you'll be amazed about how these kids have really learned how to speak and express themselves, introduce themselves in Luganda. Abaana bayize okufumba, abasomesa babalaze engeri gye twafumbanga era gye tukyafumba. Abaganda okuwaata, okusiba empombo, okujjula, okutuula ku lujjuliro. bingi naye nga tewerabidde mental health workshops nazo, kubanga this is a big topic nowadays. So kibadde ekisakate kibadde kinyuvu nnyo era leero lwe tukikomekereza. Tuli basanyufu nnyo era tusiimye nnyo abasomesa baffe n'abagereka lwe yatuweereza. Neyanzizeera wekitiibwa kakati mbadde nsaba otubulire kwatende ku kibiina ky'Abaganda ekiri mu ssaza lyawo. Abaganda wano kiyitibwa Karado Buganda Heritage Fund. Ekibiina kino kyatandika dda naye kyatandika okubeera very active mu 2010 amasiro nga bagookezza. Abaganda wano ffenna twekolamu omulimu ne tuba nti tusonda ssente ne tuziweereza okuddabiriza amasiro gaffe agaali gookeddwa mu kiseera ekyo. N'olwekyo ekibiina kino mwe tukakalabiza emirimu gyaffe era emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gigenda mu maaso. Kikulemberwa chairman waffe omukulu Moses Damulira, n'amuyambako omwami Ntegese Noga. Wekitiibwa weebale nnyo, webalire ddala akaseera k'otuwadde olw'okukwata akasimu wano mu Wangu. Mbaagaliza celebrations ennungi era bonna bannamusize abali awo mu Rocky Mountains gye babatumidde abali eno mu masekkati ga America, Midwest America.